tulalimba nikoge kunafu abatategera bya bufuzi ekyo okola batusaba akalulu batwagala mufuganya era tatusemberera n'atuwangula omuserikale omu alina amasasi 12 kati ekibala ekyo bwogamba nti barayators bangi soko bala amasasi g'abaserikale oyoyogere ku namba. It's not a number, it is okugoberera ebiragiro. Nolwekyo tumweraliikirira mwena mugende mulonde tewagenda kutabula Uganda taliwo anagezako agenda kwejusa. Omawulire ge tuyinawo wetwogereranga okutya kweyongedde naddala mu bakulu abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda boyinza okulooza nti oba bali mu comfort zone wabula wetwogerera kimaze okuba nga kitegeerekeka abakulu bali mu kutya nga batidde ki ekigambo protest vote kanoonye genda mu campaign kalonde genda ku polling station kakuume yimirira meters 20 okuva mu kifo ewalonderwa nga Ssemateeka bwagenda maaso n'okubanga agamba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu messages azzenga atambuza zitadde abakulu ku bunkenke nga bwenjagala owulire mu butambi bwenkuleetedde gye buvuddeko Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde nga akwemfasayizinga nti singa wabaawo okubba akaluluko ng'okkiriza nti kabbiddwa mu ngeri y'okukabanja ogenda kuttukiza ennyingo mu constitution oba Ssemateeka w'eggwanga erya Uganda ekukkiriza okulwanirira ekyo ggwe ky'okkiririzaamu ate ng'oyita mu mateeka. Ebigambo ebyo azzenga abyogerera ng'ayongerezaako nti abasirikale b'eggwanga erya Uganda bwe tugatta ebitongole byonna ebyokwerinda batono nnyo ku muwendo bannayuganda obukadde 45 gwe tuliko newankubadde ng'ebibala ebiva mu kitongole ekya UBOS buusibwa wasobola n'okubanga numbers zisuukako ko awo kakati wuliriza Jeno Yoweri Kaguta Museveni n'abamu ku bali mu kibiina kya NRM n'abamu bwe bali mu State House abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda bali mu kutya olw'ebigambo ebifaanana bwe bityo era nga n'okutya kuno kutandise okubanga kweyolekera mu butambi bw'ogenda okuwulira mwezi emboozi zenzize ngankuwa ne mu bigambo by'ogenda okulaba ku mukutu guno gwa Red Zone TV mu vidiyo eno gye nkuleetedde era gye nkusaba ogende mu maaso n'okubanga osharinga bw'obanga tosobola kusharinga waakiri giwe ekigalo kubanga nga bulijjo ntera okukutegeeza nti gy'okoma okulayikinga information oba ogiyambako okubeera ng'edduka etuuke ku buli munnayuganda yonna gy'asinzira okubanga gy'alabira era emboozi ebeere nga temusuba gye buvuddeko wawulidde ebigambo bya Jeno Yoweri Kaguta Museveni ng'akugamba nti buli musirikale ajja kuba n'amasasi nga bw'ogawulidde omuwendo gwonna gwakugambye naye ne Robert Kyagulanyi Ssentamu amwanukudde nti bw'obanga togenda kubba kalulu otyaki. Ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogedde ng'ayanukula Jeno Yoweri Kaguta Museveni nabyo mbikuleetedde ogenda kubiwulira wabula nga kigambibwa nti n'abamu ku bakandidate ab'ekibiina kya National Unity Platform bozzenga owulira nga bagulibwa ebyama bimaze okuba nga bizuuka nti zino zonna nteekateeka za kulaba nga babba akalulu information ngikuleetedde ogenda kutya. Emirundi mingi nnyo obadde ng'owulira nti candidate w'ekibiina kya NUP ABC yamaze okuba nga withdrawinga mu kalulu okuviira ddala mu bitundu by'embalala naddala mu Western Uganda ne mu bitundu eby'enjawulo era olabe ba candidate bangi ab'ekibiina kya NRM nga bawandiiseeko nti unopposed nti bano bagenda baayiseewo bulambalamba balinze kulayira olw'ensonga nti abamu babadde baggyibwamu mbuwaze nga Mathias Walukagga ng'omukyalo ogwolaba Mase Rebecca Nyaripinya ngenda mu kunyonnyola ebimukwatako abamu bazze baggyibwamu aba bagaanye okuweebwa ssente bagulibwe babadde nga baggyibwamu ku mpaka akakiiko k'ebyokulonda nga ke kakozesebwa ne kagenda maaso n'okuba nga kabawanduukulula kakati ebyama bimaze okuba nga bizuuka okuviira ddala ku mukyala eyali agenda okuvuganya Anita Amongo n'abalala bangi nnyo abamu abaagaanye ssente bazze ne boogera ebyama obukadde n'obukadde oba ssente ziri mu buwumbi ze zigenda maaso n'okusaasaanyizibwa okulaba nga bakandidate ab'ekibiina kya National Unity Platform bagulibwa babeere nga bava mu kalulu. Ekigendererwa ki nkugambye kano kandibanga kakodyo era kandi lyandibanga limu ku makubo agaagala okuyitibwamu okulaba nga bakulu babba akalulu batya nti candidate ali ku bubaka bwa parliament bw'abeera ng'ayina ba polling agents abagenda okubeera ku polling station nga bakuuma akaluluke jjukira candidate wa kibiina kya NUP ekyokulabirako nja kuwa candidate nga Mathias Walukagga nti Walukagga ng'ayina ba agents bagenda kusigala ku polling station jjukira etteeka wali likugamba nti gwe omulonzi bw'omala okulonda ojja kuyimiriranga waakiri meters 20 awe okuva mu kifo ewalondeddwamu kyokka nga ne meters 20 ago gatadde abakulu ku bunkenke. Kakati ulira akabadiwe kali singa Mathias Walukagga abeera nga mbaka wa parliament ng'ayina ba polling agent abagenda okusigala wali wennyini ku mmeeza jjukira oyo abo ba agent babe kyokka ate nga ne presidential candidate we nga si mulala Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kubeera ne ba agent be kati ba agent abo baba candidates babiri
abasajja bagenza okukizuula ng'ekyamazima gwe newankubadde ojja kuba oyimiridde meters nga 20 okuva ewalondebwamu. Already wano ewalondebwa wajja kuba wasigaddewo ba agent ba mirundi 2. In fact ba mirundi nga 3. Ojja kuba oyinawo agent wa Women MP singa NUP bayasimbawo omubaka. Ojja kuba oyina agent wa direct MP singa NUP bayasimbawo omubaka. Ojja kubeera ne agent wa presidential candidate ekyokulabirako. Busiro East tuba tuli mu Wakiso district. Tujja kubeera ne agent akuuma akalulu ka Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tubeere ne agent akuuma akalulu ka Mathias Walukagga. Tubeere ne agent akuuma akalulu ka Betty Ethel Naluyima Woman MP wa Wakiso district. Kakati ekyo kigambibwa okuba oba kirowoozebwa nti abakulu kye bali mu kulwanyisa nti era ke kamu ku bubadi oli mu kuyitibwamu okulaba nga akalulu kabbibwa era nga ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu azayogera ku bintu bino. Kakati abamu ku ba candidate ozenga olaba nga bajja unopposed nga naddala nga ba NRM kigambibwa oba kimaze okuba nga kitegeerekeka nti bano either candidate yaguliddwa sente ziri eyo mu bukadde n'obukadde oba seekyo candidate yakakiddwa okubeera nga avaamu oba seekyo batera okweyambisa akakiiko k'ebyokulonda akakulemberwa Simon Byabakama ne baba nga bagenda maaso n'okukola bino. Byonna ebyo ebigambo ogenda biwulira mu bamu ku bano nga bazze okuwa obujulizi nga bagamba nti ekyamazima ffe baali bagenda kutuwa sente nze bampita bannona n'amaka gange ne bampa sente bwe ziti wabula sente n'enzigaana. Waliwo abamu ku bawadde obujulizi boyinza okuba nga wawuliddeko wabula ngenda bakwongera naye nga bino byonna kigambibwa okuba nti biraga okutya biraga obunkenke obugenda maaso n'okweyoleka. Ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu byazze ng'ayogera nti abaamagye batono nnyo era tebabatiisa ennumbers tebasobola containing abantu. Jjukira olunaku olwajjo nakoledde video ne nkugamba nti ku population y'Abannayuganda obukadde 45 bwekibanga bwe buli n'abaamagye oba ekitongole ekya poliisi singa wabaawo embeera bwetyo ekyamazima buli musirikale ajja kwetaaga okukonteininga abantu ba bulijjo abali eyo mu 8 pulasi ne bonaabira n'amasasi 106 nga Museveni bwagambye ne bonaabira n'emmundu nga 4 nga Museveni bwatiisizza. Kimanyiddwa bulungi nnyo nti tosobola kubeera ng'okonteininga abantu ba bulijjo kubanga baba bangi nnyo era tosobola kubeera ng'owangula. Kakati ebyo byonna bireetedde abamu ku ba NRM okutuuka okukkiriza ekyamazima akasajja katutuuse akasajja kabamanya ebyobufuzi era omuntu yenna akazalawa ekyamazima oba olimba. Omuntu alimba nti munafu abatategeera byabufuzi ekyo okola batusaba akalulu batwagala mufuganya era tatusemberera n'atuwangula. Yes, kakati ku bigambo by'omukulu oyo n'ebigambo bya John Yoweri Kaguta Museveni ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu we tugenda okutandikira ensonga zino obeere ng'ozifuna bulungi nnyo. Atanaba kuba ng'osubscribinga nnyongera okujjukiza kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikukwateko okwata kali ka notification ne kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo. Njagala ogende mu comment section teekamu obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo ze tuba tukuleetedde kubanga tutera okubuyitaayitamu ne tuba nga tubusoma. Ensonga z'amazidde okuba nga ziri nyenkandaggo obunkenke bw'amazidde okubeera nga bweyongera era nga General Yoweri Kaguta Museveni n'abamu ku baamagye abalala balagira ddala signs ez'okulaga nti bali mu kutya. Kakati wano wennyini tugenda okubeera nga tusimbulira. Wuliriza, njagala kusooka okkuba omulanga ng'era bulijjo ng'era bwe tugenda maaso n'okuba nga tukikola bannange mugule fulaaga. Mwalabyeko gye buvuddeko nga fulaaga y'eggwanga erya Uganda kifuuse kyakulwanyisa era ng'abakulu abaamagye ab'ebitongole eby'enjawulo ebyandibadde ebyokwerinda balabiddwako nga balinga kakati abali mu kulwanagana ne fulaaga y'eggwanga ekintu ekimenya amateeka. Waliwo ow'amagye yalabiddwako ng'alina ku fulaaga agifolding oba ng'agikunyakunya n'agijja ku kati n'agisula ekintu ekitakkirizibwa. Kakati njagala okutegeeza President nga bw'akugamba yongera okugula fulaaga yonna gy'oyitidde okubeera ng'ozigula wabula gw'ayagala okucontributinga ng'oyita ku contribution yaffe oba ng'oyita ku mukutu guno tumanyi kye tuyita Red Zone Media Family tuli mu kaweefube wa kugula fulaaga nga naffe kyekyo oba oliawo ekitonotono kye tusobola okugatta ku nsonga zino nga Red Zone Media era tugenda maaso n'okuba nga tukikola. So nja kukubiriza gwe wenna asobola okuyitira gy'oyitidde n'ogula fulaaga osobola okutuwa fulaaga osobola okucontributinga ng'oyita ku nnamba ezo. Ennamba ziri 2 0756081795 eyo ya Airtel 0776947508 eyo ya MTN. Zireeta amannya ago olina waddembe okusooka okugikubako nojja n'otugamba nti nze nina fulaaga ziri mu kifo ABC tujja kuzikima era nga bwe tuzze nga tukikola n'abazze bazituwa tubeebaza okubeera nga mbadde mudduukirira omulanga ogwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ensonga zikyali mpanvu nnyo.
ule fulaga zonna z'osobola ne bw'oba oguzeyo fulaga 10 ne bw'oba oguzeyo fulaga ntono zitya oba ogasseeko. Kakati wano wennyini wenjagala tusimbule ebigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, ebigambo bya General Yoweri Kaguta Museveni n'abamu ku bana abazze bagulibwa byonna mbikuleetedde katumale okuva mu kalango kano kamu kokka tubeere nga tutolontoka nsobole okuwa engeri abasajja gye bali mu kutya era ogenda birabo ogenda kutya. Obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo. Omuntu alimba tiboke kunafu abatategera bya bufuzi. Ndejo okola batusaba akalulu batwagala mufuganya era tatusemberera n'atuwangula. Omu ku bakungu, omu ku basajja ba NRM ng'awulirwa mu katambi ng'atendereza era ng'akutegeeza ky'ekyamazima akasajja ka Kyagulanyi kamanya ebyobufuzi kubanga we twogerera kamaze okubanga katutuuka kyova olaba tunoonya akalulu tukkiriza muntu ono abeere ng'atusemberera kubanga singa atusemberera ekyamazima tuyinza obutamalaako. Omusajja yatusensera, omusajja atwetoolodde akyagenda mu maaso n'okubeera ng'atulabisa. Kakati gwali ku mukuto gwa Reason TV. Lwaki togenda video n'ogiwa ekigalo n'ogiyambako okubeera ng'etambulira ddala etuuke ku buli Munnayuganda yenna ddala agoberera ebintu bino tubeere nga tutambula ffenna. Ngenda kusooka nkuzeeyo sinnakuwa bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayanukula General Yoweri Kaguta Museveni ku ekyo kye yayogedde era nga bw'ogenda okiwulira mu katambi. Njagala tutandikire eno ku ba candidates abazze bagulibwa naye nga waliwo abamu abalabiseeko ng'ekyamazima balabika baaganya akasente. Wabula nga David Lewis Rubongo yanga ye Secretary General w'ekibiina kya NUP yavuddeyo n'akakasa era n'akirambika bulungi nnyo nti bano kakodyo kakubbirako kalulu nga bwe nkugambye era nga bw'ogenda okuwulira. Candidate mu bitundu bya Western Uganda bangi bazze bagulibwa. Okusookera ddala twasookera ku candidate eyali azze okubeera ng'ayeesimba ku Anita Amongo mujjukira omukyala akakiiko k'ebyokulonda gwe kaawanduukulula ku biragiro bya Anita Amongo. Ekibiina kya NUP ne kifuna candidate omupya ne bamuwa kaadi wabula waayita ennaku mbale ate candidate ne yeefuula era ye ng'akugamba nti nze sirina wa NUP wuliriza. Good evening everyone. My name is Asio Florence, the NUP flag bearer for Woman MP Bukedia District. I wish to categorically make it clear to everyone that I was not kidnapped as alleged by my party. My decision not to appear on nominations at the office on the 23rd of October was due to family pressure. Being that I am a daughter to the Right Honorable Speaker Anita Among, the news of my unveiling took my relatives in a shock. So, out of family pressure, I did not go for nomination. I wish to thank everyone who has supported me from the beginning till now. Thank you so much. I am very safe and sound. Thank you. Mukyalo oyo awulirwa mu katambi nga akugamba nti ye teyalina wa NUP n'ebigambo ebirala nga bw'obimanyi era nga bw'obiwulidde ebirala byonna sijja kubigendamu naye nga mujjukira omukyalo oyo eyakwatibwa era waayita ennaku ntono nnyo bw'atyo n'atwalibwa ewa General Yoweri Kaguta Museveni n'amusisinkana. Kano nno kaalinga kakodyo ekisooka kaakulabisa kibiina kya National Unity Platform. Ekyokubiri okusinziira ku David Lewis Rubongoya agamba nti kano kakodyo kakubbiramu kalulu nga bwe nkugambye era waliwo ba candidates abaaleeteddwa ku kitebe kya National Unity Platform in fact abazze ku kitebe kya NUP balumiriza era nga bategeeza nti bannange baagezaako tugulirira newankubadde twagaana wabula nga mu bitundu by'embalala eyo ne Western Uganda ba candidates bangi be wawulira nga bazze bagulibwa era kigambibwa okuba nti bandiba nga baweebwa akasente oba seekyo bandiba nga baakakibwa banjo zengo bawulira abamu nga balina bakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu bitundu era eby'enjawulo nga nabo baawanduukululwa oba nga bawithdrawinga ne bava mu kalulu. Ebigambo by'ogenda okuwulira njagala tutambula empola mpola ensonga eno osobola ogitegeera. Wulira ono. Amazina ganje ne banyeta Peter Mpaka. Ninye wahiwe furaga ya National Unity Platform okwesimba nka MP wa Mbarara City North.
kandi nkaba nominated by the Electoral Commission kwesimba ndi ahabwa member wa parliament Baraste North ni ticket ya Nuupu. Konkeri izoba nijane Barheji ndikusharamu okuruga omukwesimba ahabwa MP Baraste North abo kugira ntungire financial challenges ezinde mise kutambuza karuru uko kumbe ni manya ngo nimbasaka katambuza pate yitu ekabetire yo commitment yo kugira ko yakusponsoringa konke bimwe biremere so nareba nyo Peter okwesimba kushendekeza abandi tikine makuru kiga gukora hatu noro mutwe gwanje ogugurumuka kiro mukaga hatu kutwara ogumutwe gwa kiro mukaga aha muheru omukubara karuru Peter mpaka yeyo 00 nyondebere ekyo hine kuba nicyongera aha political jane yanje na political destiny yanje na political interests zanje na munonga ezo kusavinga abantu bambara North nabo ekyo nahandike Barheji ndikuhandikira president wanje Robert Kyagulanyi Ssentamu hamwe na secretary general w'ekibina kya NUP ukorabira mu vice president wa Western Region ndikubamanyisa ngo bamanyise Electoral Commission esaze mu ukwesimba kwanje kandi nekindi for the meantime ekibina kya National Unity Platform nashara mu kukirugamu nza kutwara ubwire mbanze ntekateke ndebe ekibina kindi ekiri kubasa kwa accommodatinga political journey yanje particularly by the way I'm impressed by a party like PFF akubako kureba candidates ba PFF umulimbara including even councillors PFF egerezeho yabahereza some visibility haro for example a councillor in Baharwe bakwita Mushambo Max aine visibility ya mani noreba ngo aine that ability to move haro councillor wanje akachika ayesimbire omukibina kya PFF bamwita Buyondo Muhammad noreba ngo his party has supported him konka party yitu tukubagezo kubashaba no kushaba facilitation kache bakugira ngo haro any support ero kandi tuli process yo kwesimba everything was rosary. Yes, kati bwowulira candidate oyo akunnyonnyola nga ekibiina bwe kitamuyambye, ekibiina bwe kitamu facilitatinga n'ensonga endala nga bwazzenga aziwa naye nkugambye kigambibwa bacandidates abamu bafoosingibwa bufoosingibwa bacandidates abalala baweebwa kasente era nga bwogenda okuwulira in fact nina n'ekiwandiiko wano kye ngenda okuyitilayitiramu ekiwandiiko kino nga kyongera ogenda maaso n'okuba nga kikakasa ensonga eno era nga bacandidates abamu baatuuse n'okujja ku kitebe kya National Unity Platform ne balumiriza nti waliwo eyabadde abawa waliwo candidate omu yabadde aweebwa miliyoni 3 sobola okubeera nga ava mu kalulu wabula ono yabadde solid nnyo miliyoni 3 yaziganye ekyo ngenda kikuyitilayitiramu kakati kitegeerekeka ba candidates abamu babadde nga boogera ebigambo basobole okuyambako aba NRM bano okubeera nga bajja n'opposite wabula nga bibadde byabuwaze babadde bakakibwa bukakibwa era nga sibe babadde nga baagala abamu ku bo newankubadde nti babadde boogera babadde nga boogeza maanyi nnyo era nga bagamba nti abamu babadde n'abakulembeze wabula bakakiddwa ng'akakodyo ak'okwagala okubba akalulu era nga akabonero sayini eraga waliwo okutya waliwo n'obunkenke naddala mu bakulu abali mu buyinza kati no tukyatambula mpola na bino biwulire nka district chairperson wa Nuupu kandi nka abaire flag bearer wa Nuupu I withdraw and he has left the race and left it for NRM. maziremu emyaka 6 mbere ninkola mobilization nka district chairperson nekisanje kihoire kagikwatira flag. He has been standing in Buyaga East naguno mulundi mbere njikwatiriye flag and he says because of what you have done in this area he has now seen the light. Kati oyo naye yali candidate
yali ku kadi ekibiina kya National Unity Platform era naye n'alumiriza n'ayogera byayogedde nga bw'obiwulidde nti yalina mukulembeze era naye ya withdrawinga yava mu lwokano lw'ekibiina kya mu lwokano ku kadi ekibiina kya National Unity Platform era nga yategeeza nsonga nga bw'azitegeezezza. Wano nno njagala kukutegeeza tukyagenda mu maaso mpola era byonna ogenda kubeera ng'obitegeera. Buno bubonero wandiba obubonero obulaga nti waliwo okutya mu basajja bakulu era abamu nga bw'obawuliddeko nga bakakasa nti ekyamazima bino byonna okubikola tubikola. Naye omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu atuzannya omuzannyo oba oli ago tutasobola na kubeera nga tumuwanguliramu. Omusajja gw'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu tamanyi bya bufuzi, ekyamazima ky'oyogerako tokitegeera era abamu ku bo bagenze batandika okukkiriza. Naye mu mbeera ey'okutya omuntu alimba nti Bobi munafu abatategeera bya bufuzi ekyo okola batusaba akalulu twagala mufuganya era tatusemberera n'atuwangula. Kakati nga tukyagenda maaso n'okubanga tukutusaako ensonga nga bwe zitambula nga gwe anoonya ensonga y'okubeera nga ate okontributinga ku nsonga ya fulaga bw'okyagenda maaso nawe n'okubanga otutuukirira ku ssimu ezo ze nkuwadde waggulu nja kukusaba obeere nga ate ojja osobola n'okujja mu inbox ne tuba nga twogera ku nsonga ezo. Ebigambo by'ogenda okuwulira byatandikidde mu kiwandiiko. Bino byonna by'ozzoolaba bakandidate benkuwaddeko n'abalala besobodde kubeera nga nkuwa bangi bazze bawanduukululwa mu lwokaano. Nkugambye abamu nga bakakibwa bukakibwa, abalala nga baweebwa kasente, abamu kigambibwa okuba nti babaddenga na ku gun point era abalala bakkiriza akasente bagulibwe basobole okuyambako bakandidate b'ekibiina kya NRM okubeera nga bajja unopposed. Bangi ku bo b'otayinza kubanga omanya abakyali emabega eyo. Mathias Walukagga ye yakakiddwa bukakibwa. Omukyalo oyo gw'olaba bamuyita Abedi Chani Mase Rebecca Nyapaminya. Ono ekibiina kya National Unity Platform kyamuwa kaadi okwesimbawo nga woman MP Nebbi district. Wabula mu district ye Nebbi abasajja baakola kyonna ekisoboka era ne bagenda maaso akakiiko k'ebyokulonda ne kagamba nti kanalifayinze candidate w'ekibiina kya NUP Nebbi district. Wano nno nga kaali kabonero oba kaali kaweefube wakulaba nga babaako candidate w'ekibiina kya NUP gwe bayisaawo unopposed era baasucceedinga ne bagenda maaso n'okukola ekikolobero ekyo era candidate waabwe w'ekibiina kya NRM nga Simon Byabakama bwe yali asazeewo era nga bwe yali ayagala yamala n'ayitawo unopposed. Wabula kakati bino bimaze okubanga byanika obumu ku bukodyo obubadde buli emabega wa bino byonna era n'abobonero obulaga nti bino byonna bikolebwa wabula nga bikolebwa mu kutya. Bakandidate abamu babadde bakakibwa bukakibwa. Kakati wano waliwo ekiwandiiko kyenjagala okusomera nga sinnakuwa katambi. Ekiwandiiko kino nga kirumiriza bangi ku bano babadde baweebwa ssente. Waliwo candidate agamba nti yaweebwa million 3 nga wolaba ekiwandiiko kino nga bagamba NUP candidate says offered 300 million shillings bribe to quit Kamwenge woman MP race. Uliriza ngenda kuwa n'akatambi nga yeeyogerera. Agamba baali bamuwadde million 3 asobole okuva mu kalulu ak'omubaka wa parliament akiikirira district ye Kamwenge ng'omubaka omukyala. Ono yabadde ku kitebe kya National Unity Platform n'ategeeza ensonga zino. David Lewis Rubongoya ne Benjamin Katana be baayaniriza abantu bano. Uliriza nga bagamba nti National Unity Platform flag bearer for Kamwenge district woman MP Patience Atuhaire has alleged that unidentified state operatives offered her 300 million shillings to withdraw from the parliamentary race. Omukyalo ono amanyiddwa nga Patience Atuhaire ono nga kaadi y'ekibiina kya NUP agikutte okubeera nga yeesimbawo ng'omubaka omukyala akiikira Kamwenge district. Wabula agamba nti waliwo ba state operatives abajjira mu mmotoka gy'ataategeera ne bamuwa million 3 ne bamugamba twagala ove mu lwokaano ate nga nabo bennyini yali tabamanyi wabula baamukubira essimu n'ebigambo nga bw'ogenda obbiwulira. Atuhaire made the claims during a press meeting at the National Unity Platform party headquarters saying the money was meant to pressure her into abandoning her candidacy. Omukyalo n'agamba bwe yabadde mu press conference eyateekeddwa ku kitebe kya National Unity Platform olunaku olwajjo newankubadde twabadde bize nga president alina gyali n'ebigambo ebirala nga bikyagenda maaso n'okuwulirwa. Eno press conference yabaddeyo era yabadde etegekeddwa. Omukyalo n'ategeeza nti ssente zino zaali zireeteddwa okugezaako okumuteeka ku pressure n'okumutiisatiisa okubeera ng'asobola okuva mu lwokaano nga bagamba batya. She described the alleged offer as a part of wider efforts to weaken the opposition participation in the 2026 general elections. Agamba ssente zino zigabibwa era si ye yekka yakazifuna bangi bazibawadde abamu kubavuddemu abamu baziganye nti kano kakodyo kulaba nga baweekeninga oba nga banafuya oludda oluvuganya naddala ekibiina kya National Unity Platform mu kalulu ke tugendamu. Kulira statement bwe yagikoze. State operatives offered me 300 million shillings to get out of Kamwenge district woman MP race.
ono ng'ategeeza abawagizi be nti bannange ba state operatives oba abakozi ba state baavuddeyo ne bajja ne milioni 3 bazinkwase bazimpe mbere nga nva mu lwokaano olw'omubaka agenda okukiikirira district y'e Kamwenge mu kaluka 2026 ku kaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform. The NUP leadership has since voiced concern over what it describes as intimidations and a vote influence ahead of the polls. NUP Secretary General David Rubongoya said party has recorded multiple cases of candidates being coerced or financially induced to step aside or defect the ruling in national resistance movement NRM. Abakulembeze mu kibiina kya NUP babadde nga boogera era nga bavuddengayo nnyo ku nsonga zino era nga bazinnyonnyola nti kuno kwabadde kakodyo ka kutiisatiisa, kodyo ka ku influencing oba okugulirira n'okulaba nga bakyamya ba candidates ab'ekibiina kya NUP nga twolekera akaluka 2026. Era David Rubongoya Secretary General n'avaayo n'akutegeeza nti tufunye emirundi mingi nnyo cases z'aba candidates ababadde batiisibwa abamu nga babadde bagulibwa, abalala nga babadde bateekako embeera ey'okulaba nga badefectinga ekibiina kya NUP basale eddiiro bagende mu kibiina ekya NRM. Era ebigambo bino byenjagala owulire mu bigambo bye nga David Rubongoya akakasa ensonga eno amazima bano babadde nga bagulibwa, abamu babadde nga bakakibwa okulaba nga bavaayo ogenda maaso n'okukola ebikolobero bino. Kakodyo ka kubba kalulu, kakodyo ka kunafuya kibiina kya National Unity Platform. Wulira bakimanyi nti ekibiina bwe kiba kirina candidate n'adeployinga ba agent be ne presidential candidate n'abeerawo ne ba agent baba tebalina bwe bagenda kubba akalulu, naye kaakati kyobola bali mu kukola olukwesikwesi okubba akalulu nga bakozesa bano abantu. Wanatekeratekera NUP David Rubongoya wasinzidde okutegeeza abo abaavaayo ne balangirira nti bavudde mu lwokaano tebagenda kufuna kiwandiiko okuva mu NUP kikakasa nti baluvuddemu. Ekisooka kye twagala okutangaaza nti ekibiina ki NUP tekigenda kuwandiikira candidate n'omu ebbaluwa emujja mu lwokaano, kubanga etteeka liragira nti candidate bw'aba ali sponsored by a political party tasobola ye kwejja mu lwokaano. Ekibiina kiba kirina okuwandiika ne kimukkiriza okuwithdrawinga. Ekibiina tekigenda kuwandiikira muntu yenna ebbaluwa emujja mu lwokaano, era abo abantu bonna bagenda kusigala ku ballot paper bwe mulaba ensangi zino. Twogeddeko n'omwogezi wa NRM Emmanuel Dombo n'abakubi ayogera ku nsonga zino. Tukozesa amagezi n'amaanyi gonna agakkirizibwa mu mateeka okunoonya n'okuwenja akalulu gye kali. Era buli wa opposition oba buli wa NUP waali ng'asobola okutuukikako tugenda kumuwenja twogere naye. Yes, ensonga bwezityo bweziri. Yabadde David Rubongoya Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform nga nnyonnyola ku nsonga ezo nga bwe zabadde zitambula, naye nkugambye ba candidate bangi babadde bakakibwa, abamu nga bagulibwa, abalala nga bateekebwako embeera ey'okulaba nga bakkiriza ebikolobero bino. Kati nina ba candidates babiri wano abavuddeyo ne bakakasa baweebwa, omu agamba yaweebwa ssente obukadde 300 n'omulala annyonnyola engeri ye ebintu engeri gye byamutuukako bye bibadde mu kiwandiiko kye nkusomedde, era nga kigambibwa okusinziira ku Secretary General nti ke kamu ku bukodyo obwagala okukozesebwa okulaba nga abakulu babba akalulu. Kakati wulira abantu bano engeri gye babadde babakonvinsinga okukkiriza enguzi, abamu babadde bakakibwa okukkiriza bave mu lwokaano, abamu bagezezaako okusigala nga bali solid era ne bagezaako okulemerawo, era bano be bafuusenga abazira wetwogerera mu kadde kano, naye nga kigambibwa nti bangi bakyaliyo abakyagugubye nga bakyaganya okukkiriza ssente. Wulira obukodyo n'engeri abasajja gye bagezaako okukonvinsinga. Integrity and principle. Recently, it was last week, I was approached by one of the NRM members, that is the chairperson NRM of the district, that also doubles to be Member of Parliament for Gogonyo County. It would not be okay for me to mention the name. And then he was being escorted by one of our comrades in the struggle, flag bearer, Member of Parliament for Parisa County, NUP. So I got a call from my comrade who was like, there is something he needed to share with me, and in person. I told him it is okay. He told me I'm traveling from Kampala. I will be reaching Palisa by 3. I said it's okay. I will be back from the field by then. So
It took him time to reach Palisa. He called me at around 9 p.m. and he told me, can I still come? I told him it's well. If it is something very important, you come and we share. The gentleman comes to my home at 11 p.m. and it was a car that I'd never seen him driving before. The number plate was CCT something. I didn't cram it. And only to see the Honorable Member of Parliament, who also that was to be the chairperson NRM of the district, Palisa, come out with a bodyguard plus my comrade. They moved straight to my car. We sat there. I couldn't take them to my house because of security purposes. So we sat in my car and they were trying to convince me to receive the 50 million and abandon my political position. I did not give them a reply that very time. I told them, give me time, I think about it. They promised me a lot of other things apart from money. They told me to come along with my CV or academic documents that we're going to present in State House. And they also promised me that if the job that matches my qualification, academic qualifications is not there, they would give me an appointment of an RDC, because there are so many RDCs that have gone for the rest of different political positions, so there are vacancies. And then they also told me that a lot of things. They told me that above all, they are sending for me a draft of a withdrawal letter to withdraw from the race. I print it and edit it and print, and we go with it straight to State House. That was on Friday night before His Excellency went to Palisa last Tuesday, 16th December. So on Saturday morning, the calls were overwhelming. I was receiving a call from the RDC, who was also telling me he needed to speak to me because we need to leave. We need to go. I need to go for a COVID test, and we go to State House. I told him I'd already gone to the. Oyo y'omu ku candidates abagambibwa okuba nti babadde bakakibwa okubeera nga bakkiriza okuva mu lwokaano era nga basindika ba state operatives ab'enjawulo okugenda maaso n'okuba nga bakwasaganya omulimu ogwo. Kaakati ate n'ono Weekamwenge nga bwe nkugambye era naye nga alumiriza era nga agamba naye ensonga zezimu ezifaanana n'ezowuliriza. Nange aba state bantuukirira nga baagala nve mu lwokaano olwa Women MP nga baagala nange bagende bamparedinge ku lwale ya Museveni nti nange naliddemu struggle olukwe oba pate yange oba ensi yange olukwe tenakyuse neva mu NUP nengenda mu NRM. Naye kyagaana tebaakoma okwo ne batuukirira akakiiko kaffe aka district nabo ne bagezaako okwogera nabo nga babagamba olwedde bali mu kwogera nange nyinza okukkiriza nengenda ku lwale yaabwe nenkyuka nengenda mu NUP. Naye akakiiko kaffe bonna be batuukirira ne agent wange ne ba foot soldiers bonna bebaali bamanyi nti bali mu NUP nga ntambula nabo nga tunoonya akalulu bonna abaana abo teriyakkiriza okulyamu struggle yaffe olukwe. Era mbeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala abantu b'Ekamwenge. Bantuukirira ne baŋŋamba bwe bagenda kumpa miliyoni 3 nve mu lwokaano, naye nagaana nabagamba nze ndi mu struggle nwanira Uganda empya era siina wendaga. Era President bwe yajja Ekamwenge mwalaba tanapu yali nnungi nnyo, kyebali tebasuubira nti Ekamwenge abantu basobola okuvaayo mu bungi bwe batyo. Kati n'essaawa zino bali kunkubira amasimu nga baŋŋamba nti okusinziira ekyatuukawo Kamwenge on Saturday kati price tag yange yeeyongeddeko, bw'ate kati Museveni kennyini agenda kwesukira bw'ajje nga nnoonya. Naye nze nyongera okubajukiza wano era buno obubaka bugenda eri state ne Maama Museveni, nze bambi toonoonya kuba siina diiru naawe, siina kyenkwagaza, tolina kyenjagaza. Nze ndi wano okulw'ensi yange, okulwanira ensi yange, nwanira baana bange ne bazzukulu bange n'emirembe egijja. So abali eyo abalowooza nti nze patience nsobola okulya mu nsi yange olukwe, nze ndi gumite, nze siina wendaga. So n'ebyo bitono Mukama abampeera omukisa.
maybe kyatababuulidde ofa kati ennaku zino babagamba milioni 3 oba 5 naye ne basooka ne babawako milioni 5 mu cash. Ekyo bagenda bakola at least ku candidates. Yes, oyo naye candidate ya basajja bagezaako okumukonvinsinga asobole okubeera nga ava mu lwokaano wabula nasigala nga ali solid. Ekintu ekimu ku ebyo ebisinza okuleeta obunkenke nti ate buli alemeramu ajja n'abanga ebyama abyogera. Ekimu ku bintu ebisinza okuteeka abasajja ku bunkenke era bangi nga bwe nkugambye abazze bagulibwa abazze bakakibwa okubeera nga bava mu kalulu wabula ensonga gye bivudde otegeddeyo bulungi nnyo. Kakati bino byonna byongedde okuteeka abantu ku bunkenke ddala bali mu buyinza nga bwe nakugambye ab'eggwanga erya Uganda abakulembeze abandi badde nga abakulembeze abali mu buyinza bw'eggwanga. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu obunkenke bwayongedde ogenda maaso n'okubanga abateekako. Embeera eyo yeeyogezza Gen. Yoweri Kaguta Museveni ebigambo oba oli awo ebiyinza okubanga bizza omuliro y'emu ku eyo engeri eteeka ba state operatives oba abamu ku bantu ababeera mu leeya nga batambulira ku ntambula eza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abatategeerekeka byonna nga bubonero obulaga okutya n'obunkenke obuli mu basajja bakulu bano. Kakati lunaku olwaleero bwe twogereranga embeera egenda kubeera ng'eddamu Robert Kyagulanyi Ssentamu ayolekera Karaki district ye Karaki ne district emanyiddwa nga Kabera Maido. Kakati eyo yagenda okubanga asaggulira akalulu olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 19 omwezi gwa December 2025 nga twolekera akalulu ka 2026. Byonna ebyabaddewo ogenda kubeera ng'obitegeera bulungi nnyo. Bino byonna bivudde ku ki? Engeri Gen. Yoweri Kaguta Museveni n'abamu ku bali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda okulaga obubonero obw'okutya byaleetedde Gen. Yoweri Kaguta Museveni okufulumya ebigambo ebisinza okuleeta debate wabula bino byonna nga bigambibwa biva ku ngeri Robert Kyagulanyi Ssentamu gyazannyamu empiki ez'ebyobufuzi ezitandise okubanga zoogeza abasajja ebigambo boolyawo ebitali bituufu kubeera nga babyogera. Omuntu alimba nti bunafu abatategeera byabufuzi ekyo okola batusaba akalulu batwagala mufuganya era tatusemberera n'atuwangula. So n'olwekyo njagala nkuwa ebigambo bya Gen. Yoweri Kaguta Museveni bye twakuwaddeko ng'akutegeeza nti Bobi Wine agamba ky'abaamagye batono ku bantu ba bulijjo wabula yeerabidde nti abaamagye balina kye tuyita balina emmundu erimu magazine erimu amasasi nga 10 mu gaago kyokka ate eggulo nakutemedde ng'omusirikale omu ajja kwetaaga okuhandolinga abantu 8. Kakati njagala ogende mu comment section ombuulire omuntu ng'abantu bali 8 omusirikale ayina emmundu erimu amasasi nga 15 olowooza ku bantu babiri ani ayinza okuba nga awangula munne? Wulira omukulu bwe yagambye. Mbadde mpulira Kyagulanyi agamba nti abaserikale batono nti baroyatas bangi banange temuwuliriza bya Kyagulanyi kubanga tebirinamu kulengera kubanga buli muserikale omu alina amasasi 12. Kati ekibala ekyo bw'ogamba nti baroyatas bangi sooka obala amasasi g'abaserikale ojja oyogere ku namba. It's not a number, it is okugoberera ebiragiro. N'olwekyo tumweraliikirira mwena mugende mulonde tewagenda kutabula Uganda taliiwo. Anaagezako agenda kwejusa. Kakati ebigambo ebyo Robert Kyagulanyi Ssentamu yabyanukudde era yabyanukudde atya naye nkugambye bino byonna kugezaako kutiisatiisa okusinziira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula ate era kugezaako kubba kalulu okusinziira ku David Lewis Rubongoya. Byonna ngenda bikuwa kankuwe engeri Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yanukudde omukulu mu bigambo bye yayogedde. Wulira. If we are not breaking any law, Gen. Museveni said that every police officer and every soldier is going to be having 120 bullets. Banange temuwuliriza bya Kyagulanyi kubanga tebirinamu kulengera kubanga buli muserikale omu alina amasasi 12. Kati ekibala ekyo thereby suggesting
that they can kill the people of Uganda. In fact, Museveni was inciting the police and military against the people of Uganda. My message to you, the police officers, the soldiers, this man is old and is living, and you are there. And you know that according to the human rights law, you will be personally liable for any gross human rights violation. The people that Museveni is telling you to kill, those are your brothers, those are your sisters, those are your in-laws, those are your age mates, those are people of your generation, those are your fellow citizens. So, I advise you not to listen to an old and wasted man who has no respect for human life whatsoever. It should not be the voice of a leader inciting the military and police against the people of Uganda, especially if they are non-violent. I must reassert it that we have not encouraged any citizen of Uganda to behave in an unconstitutional and in an illegal manner. No. Everything we encourage the people of Uganda to do is way within the law. We have encouraged the people of Uganda to exercise their right within the law. And we have quoted Section 31 of the Presidential Elections Act, which gives the people of Uganda the right to observe the election in a non-violent and legal manner. We have also quoted the Constitution in case they try to subdue the voice of the people, in case they try to steal the election. The people of Uganda have every right to stand against that. And that is according to Article 29 of the Constitution, which provides that the people of Uganda have every right to protest, to demonstrate non-violently and unarmed. And that is what we call the people of Uganda to do. Museveni, if you know that you're not going to rig the election, why do you intimidate the people of Uganda? Why are you scared about the people of Uganda demonstrating against any vote rigging? So, I remind you, old man, you cannot intimidate the people of Uganda because you cannot kill all of them. To the people of Uganda, Uganda is your country. This is your opportunity, and you have to use it. Opportunity is one thing that is ironical, especially to you, the young people. Opportunity is something that you, in most cases, see only in hindsight. In most cases, we only see opportunity after it has passed. And we realize, oh, that was an opportunity. But in opportunity, always in its current state, it seems and appears like a risk. So don't look at this as a risk. Look at it as an opportunity. Opportunity for you to legally, non-violently, and morally stand and assert your right. If we do that as the people of Uganda across the country, we are going to liberate our country, and Uganda will never be the same again. Now, we are heading to Selere. From Selere, we'll come back to Soroti district, and we shall have our final rally in Soroti town. We continue to be disciplined. We continue to be non-violent, although the police and military behaves in an unlawful manner. I encourage all of you to keep your cameras running. Keep your cameras busy, because your camera is our biggest asset. I thank you for God and my country. Moving time. Yes, bye bigambo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yayogedde mu kaweefube ow'okwanukula ebigambo bya General Yoweri Kaguta Museveni. Ate ku nsonga ze zimu ezo zengezezaako okubanga ate nkutegeeza nejjukira nkugambye olunaku olwaleero ayolekera district y'e Karaki ne Kabera Mayido olunaku olwaleero nga 19 mwezi gwa December 2025 gye tugenda okubanga tulukira, era yajja okukuba raaleze 2 mu district 2. Kakati buliriza ebigambo bino lwaki nkugamba nti bireese okutya, naye bamu kuba analysts ab'enjawulo bavuddengayo ne bavumirira ebigambo bino era nga beebuuza omuntu akulembera eggwanga oyogera otya ebigambo ebigamba kitegeeza oli mu kutegeka abantu, olina ensonga y'okukuba oba oyina enteekateeka ey'okukuba abantu ba bulijjo bwe tuba nga tugenda mu kalulu ate amasasi gaaki. You are 40 million people. The soldiers you see intimidating, you have only one gun each and they only 50,000 in the country. You ask yourself, what is the message
behind this. Oh, just recently there was already some people attacked the military barracks. Absolutely. Holding eggplants. Absolutely, it's terrible. Then a leader telling people, as we are here, we are Bayekera. You know, we are Bayekera. As you move from here, go as Bayekera do. And now you are telling the US supporters Bayekera. Then the security is also hearing, and they prepare for these innocent young people, as my young brother points out. Kumbe, it is just narrative. Why would you use a narrative that endangers your supporters? Okay, so for me, I think there is a problem across the spectrum. We would use different approaches if we were conscious that we're not going to use the young people. My young friend here knows that the young people are not only victims, but they are major players. They are major actors. But unfortunately, most of the time, they are used as pawns in these games. In the political games. Okay. So the moment Yes, bibuuzo byonna bidde eri General Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'ategeeza ng'omujaasi omu bw'alina amasasi 10 mu gaagwe era nga n'abamu ku baamagye ebigambo ebyo bimenya amateeka era tebikkirizibwa kubanga kutiisatiisa. Kakati ate ye General Yoweri Kaguta Museveni kyagenda mu maaso n'okubanga abikozesa n'abamu ku baamagye oba abali mu bitongole by'okwerinda balabiddwako emirundi mingi nnyo nga bavayo ne bakola statement eziri political era nga statement zino zizze ziragira ddala nti abantu bano balina ne side kwe bali ab'ekitongole ekya police. Waliwo mukulu oyo AIGP amanyiddwa nga Ubaldo Bamonoba yategeezezza nti bonga Uganda Police balina obuvunaanyizibwa era balina emirimu gye bagenda okukola. Tukimanyi bulungi naye wuliriza. Omwogezi w'ekitongole kino ekya poliisi omukulu ono kyakolera amanyiddwa nga Kituuma Lusoke baamubuuzizza ekibuuzo ku lwaki poliisi yeekubiira. Kibuuzo kyamulemye okuddamu. Kati ono agamba titwetegese okuva mu different angles era tukkiriza nti tulina okukola ekisoboka okulaba nga twandolinga akalulu. Omukulu oyo yabyogedde ebigambo ng'ali ku NBS mu ssaawa nga ziizo eziyiseewo. Kyokka ate ye munne gwakola naye amanyiddwa nga Kituuma Lusoke ye baamubuuzizza emirimu kituufu mugikola naye mugikolera ku ludda ki nga tulaba mulina oludda. Yagezezaako okwagala okukifutika naye nga bino byonna biragira ddala nti waliwo okutya era n'abamu ku baamagye bavuddengayo ne boogera ebigambo bino jjukira bano tebateekeddwa kubeera nga beenyigira mu byobufuzi wabula ebigambo bino bye boogera bimenya amateeka newankubadde nga mu Uganda amateeka tegalinayo gagenda bakolerako naye nga bino byonna biri on record byegatta ku ebyo ebigambo bya General Yoweri Kaguta Museveni. By the time olabira CDF ng'avuddeyo okwogera ku kintu tokitwala for granted. Kubanga omu ku report says zetufuna zigenda direct ku bakama baffe abo era ne bawa guidance nti singa obeera ogamba nti CDF byayogedde tebiri mu makulu naye nga wamuwa role ey'okuplayinga mu constitution wamuwa role ey'okuplayinga naye kakati wano bituuka nga agambye awadde guidance ng'ogamba nti tekyetaagisa kati neweebuuza budde ki bwe yandivuddeyo okukola guidance eyinza okuba econtradictinga Presidential Elections Act egamba nti meters osobola okubaawo ne ku meters bwe ziti yagamba tolina kubaawo londodde waka. Taata wange kankubuuze tulina ebiri written owulira tulina ekintu ekiri written ne tubeera n'ekintu ekiri practical. Oyo omukulu naye musirikale w'amagye Uganda People's Defence Forces nga naye agezaako era awuliddwako ng'agezaako okuprotectinga n'okuwolereza oba oliawo n'okusuutasuuta ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba bye yayogera gye buvuddeko era ku nsonga ze zimu naye nga jjukira yabyogera amenya amateeka. Kakati ate ku ebyo kwe tugassa ebya General Yoweri Kaguta Museveni nga kano kandiba akabadiko okwagala okutiisa. Ebimu ku byayogerako be basajja b'ebyokwerinda okubeera nti bayina emmundu. Ebimu ku bikozesebwa ebitongole bya poliisi n'ebitongole eby'amagye bye balina wabula tukirabyeko bulungi nnyo mu mawanga ag'enjawulo nga bino bituuka ne ku extent eremererwa bannansi ne baba nga babuvaoelminga ne baba nga tebasobola kubeera nga babawangula. Ye message eri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'azzenga akugamba nti tuli bangi nnyo okutuuka ne ku extent ebyokwerinda abasajja b'ebyokwerinda bayinza obutasobola kubeera nga batukontaininga newankubadde nga balina ebyuma nga olaba zi water cannons n'ebirala era bizze bikozesebwa wano mu Uganda tewannabaawo kajagalalo konna naye abasajja balinga abagezesa ebyuma bino era wabirabako n'ebitundu by'ekawempe nga abasajja bagezesa ndowooza bimu ku ebyo General Yoweri Kaguta Museveni byagezaako okugamba nti tulina ebikozesebwa ebiwera byotasobola kubeera nga weŋŋanga.
Ate ekimotoka ekifuuyira amazzi ekimanyiddwa nga water cannon tekiina kukola ngabo kyali kikolaawo era nga bw'olabye kyagenda maaso n'okubanga kikozesebwa. Robert Kyagulanyi Ssentamu ya campaign nga gye buvuddeko mu bitundu by'e Kawempe akuba abantu amazzi mu katale ko Kaleerwe. Kyokka ng'ekyewuunyisa ebyo byonna bikolebwa ng'akakodyo k'okwagala okutiisatiisa naye nga mu kutiisatiisa mbu okusinziira ku bakulu mu kibiina kya NUP ekiri emabega w'okutiisatiisa kwe kwagala okubba akalulu. Era bo kiki baakoze nga ekibiina kya National Unity Platform wuliriza omusajja gwe natandise naye yatandise akugamba omuntu agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu tamanyi bya bufuzi aba akulimba oba seekyo tamanyi kyayogerako. Ezimu ku nsonga zino lwaki ngenda kuwa akatambi kano era ke tugenda okuggalawo nako. Akatambi kano nga kakunnyonnyola bulungi nnyo era nga kakulaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja yafuuka mukugu nnyo naddala mu nsonga z'ebyobufuzi atya ekibiina kyakulembera kigaanye okuwa abakulu kye beetaaga amuddala ku nsonga z'okubanga bajustifying ebyo ebadde bigenda maaso n'okubanga bikolebwa. Wuliriza byebiriwa. Jukira emabegako nkuwadde akatambi nga David Lewis Rubongo yakutegeeza abasajja bano akakodyo konna ke bakola okugulirira ba candidates n'okukola ebikolobero byonna kakodyo kakwagala kubba kalulu kubanga ba agents bajja kuba bangi nnyo ate basobola kuba containinga. Kati mu katambi kano bakugamba nti ekibiina kya NUP kigaanye okuwandiika ebbaluwa. Jukira walina okubaawo ebbaluwa egenda mu kakiiko k'ebyokulonda abantu bano ne bawanduukululwa. Kati baba baprintinga zi ballot papers abantu bano ne bajja nga either yasigadde nga ali independent najja nga ali independent eyasaze eddiiro oba yavudde mu kalulu n'aba nga tajjirako. Kati bano aba NUP bakugamba kale bye mwabikoze tukkiriza mubaguliridde mubaforcinze mubakanze kati twagala bwe baba baprintinga ballot paper abantu bano balina okujjirako ffenna tubifiirwe era byogenda okuwulira mu katambi kano agabadde amawulire ga NTV nga bw'omanyi nti NTV ekusunsulira ensonga nga bwe weetaaga okuba ng'oziwulira. Njagala owuliriza akatambi kano then nze nzije tubeere nga tweyongerayo. Ekibiina ki NUP kirayidde nti si kyakuwandiika bbaluwa kuwandiikira bbaluwa muntu yenna yavudde mu lwokaano nkakasa nti ddala yavuddemu era nga ku kakonge k'okulonda baakubeerako bulungi. Gye bavuddeko waliwo bannakibiina kino mu ngeri y'omugirano abadde balangirira nti bavudde mu lwokaano ne beegatta ku NRM ng'ekibiina kyabwe tekitegeezeddwako. N'olwaleero abakulu mu NUP batulaze bannakibiina balumiriza nti NRM erudde nge baperereza balekere aba NRM babawe ensimbi wabula ne baguguba. Ennaku zino okumpi kafuusa akamu ku bubonero bw'ekibiina ki NRM okukozesa abantu ababadde bavuganya ku bifo by'ababaka mu kibiina ki NUP ne basala okuva mu lwokaano ne balekera bannaabwe era nga babadde balagibwa eri ssentebe wa NRM President Museveni. Abakulu mu NRM baze bakakasa nti ddala abantu bano babadde boogera nabo okukkiriza nti ddala ekibiina kyabwe kikyalina omulamwa era kwe kusalawo okuva mu lwokaano. She's not even a politician. Kati olwaleero mu lukuŋŋaana lw'abamawulire waliwo abavuganya ku bifo by'obubaka bwa palamenti nga be bakwatidde NUP omumuli mu kalulu kano abavuddeyo okulumiriza nti abakulu mu kibiina ki NRM baze baboogereza okuva mu lwokaano era nga babasuubiza n'ensimbi n'emirimu. Ku bano kubaddeko Jane Abo avuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo wa Palisa, Patience Atuhaire avuganya ku ky'omubaka omukyalo wa Kamwenje, Ronald Okot avuganya ku kya West Budama Central n'abalala okuva eggulu Tororo, Isinjiro ne Madiokolo. So we sat in my car and they were trying to convince me to receive the 50 million and abandon my political position. I did not give them a reply that very time. Bantuukirira ne bangamba mubagenda kumpa miliyoni 3 nve mu lwokaano naye nagaana nabagamba nze ndi mu struggle nwanira Uganda empya era siina wendaga. Tawange omuto atatanga omuto we yajja n'angamba omukulu ansindise batunde ku mpapula zo oli mu n'amateeka mulungi osomye bulungi empapula zonna oziina bagenda kuwa ekifo kya magistrate ne mbagamba mwagala kumpa kyabwe omulamuzi magistrate bo bali public service kitongole kigaba omulimu. Bano bagamba nti ekyabaganya okutwala ssente zino n'okusala eddiiro kwe kuba nti bali ku mulamwa gwa nkyukakyuka. But it's because of what we are seeing in this country. I'm standing for the truth and I'm standing because we are seeing there is a lot that needs to be done. I stood
strong because I stand for the principles of the party: accountability, transparency. How would I sell out the people of Paris? Kuba sina diru nawe, sina kyenkwagaza, toyina kyenjagaza. Nze ndi wano ku lw'ensi yange, okulwanira ensi yange, nwanira abaana bange ne bazzukulu bange n'emirembe egijja. Just to show them that we are on ground, no amount of intimidation, no amount of money can buy the truth, because already we know where the truth is. Baba intimidating, baba tere, baba sibaka tambare, bona bakaba bali aho basitami, bayemewe kwimuka ku rudiga yo kugamba. Yona yeshobora jande imyaka yanje yona badetinyine mani konka kanyemerere abana bandi barebera hari inyengo bateke kutina ensine yabo binde kugirwanirira. Abakulu mu kibiina kya NUP bagamba nti aba NRM baze bagamba nti ekibiina kyabwe ekinafu kyokka beebuuza ate lwaki bakozesa ensimbi okugula abantu baabwe. Kati mu kifo ky'okuzikolako ensonga ezo ez'enkizo, amazzi, enguudo, amasannyalaze, ebyobulamu, ebyenjigiriza, emirimu n'ebirala bibalemye okukolako, kati kye bakola kati tuukirire abantu aboogera ku nsonga zino, tubatiisetiise, tubajje mu nkalala z'abalonzi oba tubagulirire. Bakimanyi nti ekibiina bwe kiba kirina candidate n'adeployinga ba agent be ne presidential candidate n'abeerawo ne ba agent baba tebalina bwe bagenda kubba akalulu. Naye kaakati kyobola bali mu kukola olukwesikwesi okubba akalulu nga bakozesa bano abantu. Wanatekeratekera NUP David Lewis Rubongoya wasinzidde okutegeeza abo abaavaayo ne balangirira nti bavudde mu lwokaano tebagenda kufuna kiwandiiko okuva mu NUP kikakasa nti baluvuddemu. Ekisooka kye twagala okutangaaza nti ekibiina ki NUP tekigenda kuwandiikira candidate n'omu ebbaluwa emujja mu lwokaano, kubanga etteeka liragira nti candidate bw'aba ali sponsored by a political party tasobola ye kwejja mu lwokaano. Ekibiina kiba kirina okuwandiika ne kimukkiriza okuwithdrawinga. Ekibiina tekigenda kuwandiikira muntu yenna ebbaluwa emujja mu lwokaano, era abo abantu bonna bagenda kusigala ku ballot paper bwe mulaba ensangi zino. Twogeddeko n'omu ensonga z'obufumbo, olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.